ngenda ku example ya Busiro East. Amazima gali nti tosobola kunga nti mugenze mu vetting. Kino nali saagala kubyogerako ngo wanuupu naye waliwo ekintu ekiba kikuluma ku mutima n'ogamba baba wandiika bbaluwa nga bagoba mu kibiina bagigobemu naye waliwo ekintu ekiruma n'ogenda ne Sseggona mu vetting nga gwe walukagga nga tosaana kwogera sentensi za luzungu 3 naye nga palamenti ya luzungu ekola Sabakali baloli ze kuyiga bwoba tomanyi ate ekituufu toli mugezi nga wagambye wabula olina just confidence obuvumu kwasa kamera n'otandika okwogera ebintu ebitali mwensa wonnamala okuyiga otuule mu gurupu bwamu bwe mutuulamu bwe munyulamu walaji mu bucupa bwa mino water obabuuze nti ebintu ekituufu bye njogera biri mwensa than posting nga tomaze kuboolekeza lwaki ogezaako okukakanya walukaga nti tamanyi luzungu ogezaako okukakanya walukaga nti teyasoma ogezaako okulaga nti oluzungu lwe luyina okufuga Uganda fenno tulwanira kye tuyita Pan-Africanism ng'osobola okuyingira ensi ya Africa nga tebakusabye visa Pan-Africanism g'otuza mu luzungu na kukakanya abantu baffe kati wuliriza bino oyige amange singenda kuwa abantu bangi nengenda kuwaya ensi nnya ezibaddemu the greats ate nga Uganda tesobola kutuuka na kwota ya nkulaakulana esooka Jacob Zuma wawane waffe mu South Africa Jacob Zuma yafuuka president wa South Africa naye nga teyagenda ku ssomero yafuuka omukulembeze wa South Africa mu 2009 yasooka kuba deputy president mu 1999 paka mu 2005 nga teyagenda ku ssomero 2009 n'afuuka omukulembeze nga teyagenda ku ssomero eyo South Africa genda okolera research oba tokimanyi ensi namba 2 tuyina mu Bungereza nkugirayo ensi mweze muwaana oyogera omanyira abantu musimanyi tasobola kukola statement biri mu parliament oli simanyi biki okitegera genda ku namba 2 Winston Churchill teeka kekitibwa ekyassa kubanga oyo yali ava mu kye tuyita Duke family y'aba Duke erimu olulangira mu Bungereza oyo yafuuka prime minister wa Bungereza nga teyasoma era Winston Churchill nsubira wandi badde wamufunirako we twayogera ku mutabani wa Nyanzi gwe bayita Churchill yayamba nnyo Bungereza yali etwalibwa World War II yali ebatwala yavaayo ng'Omungereza n'ayamba nnyo mu World War II okulayinga strategies ezasobola okubanga zibbulula Abangereza okuyita mu World War II Winston Churchill yali teyasoma namba 3 gye mutwalanga ekyasinze George Washington genda kubyafaayo sigenda kutinkuulira nkwaba wimanya then owokuna agenda okusembayo agwa mu kika oba mu tuluba lya Kyagulanyi era agwa mu tuluba lya Mathias Walukaga gobadde Odibaga omukyala muyindi omukyala oba muyita Similiti Iran oba Iran Similiti Iran kati kuterewo erinnya lyesakingireko omukyala oyo yali teyasoma bagamba yasoma nti kubanga mu Ebunayiro okimanyi tuyita niyo kimanyi wakimanyirawa tuyitu primary gye tuyita elementary yasoma elementary nete wali bukakafu ne family yalengo okutegeera oba yasoma high school nenga adde successful okitegeera wamala okuzuula amaanyi ge ne potential ye yagenda nasoma bachelor's degree mu byembaliriro oba kye tuyita commerce essaawa eno omukyalo oyo Similiti Iran oba Irani omuyindi ye minister of textiles teyasoma era oluzungu si ye priority lwaki mukulembeza nnyo oluzungu okufuweta oluzungu wetereze kalibala olinakyo obulamu tomanyi ate weefula nti omanyi maybe furniture whatever ikuyambye wagula ya esimu ina kamera nonje kyosobola gyetumuzaamu netemuwabya abantu nakusirwaza abantu oluzungu lutuyamba kutugatta na kugatta different tribes kubanga ffe tulina tribes nyingi eziri mu parliament so lubayamba okuwuliriziŋŋanya tosobola kuba meya nga tomanyi luzungu totusa ku leve eyo ekyokubiri twagamba nti omuntu alondeddwa EMC abadde vetted aba kasitoba nyomo bonyomye Kyagulanyi ojja nnyo mu kifaananyi ekyokwesiiga ng'ogenda okukola ensobi bw'oba ogenda okukola ensobi osooka kwesiiga kazigo ka nuupu ndi wa nuupu nina kaadi yiino nagigulawo enti bongo yeka yasobola okunzijamu boyi weetereze
manyi nze ndi mugezi nze ndi wa NUP but nze ndi wanjawulo actually ndaba bambaga asiri osobola okujja n'ojingobamu officially naye ndowooza kyo secretary general yasobola okukikola obunyampi bwonna tubumanyi bwe mutyo kati kankulagira ddala nti yoyogerako mbimanyi ndi mutuuze wa Busiro East nga constituency yange Bulaga Beach ekyalo kwembeera gy'ojja okunsanga nondera ku Mutala Sumbwe owulira bulungi Medad Lubega Sseggona genda e Bulaga obuuze Ssentebe ow'e Bulaga B nze nasooka okuleeta Medad Lubega Sseggona mumanyi ku Bulaga abeeko byannyonnyola abatuuze ne bambuuza oyo otuleetera waki twalwana nnyo okumuzza mu bantu nga bamuleseeko n'omusajja owa FDC wuliriza videos zange owulira ne tulwana omusajja oyo ne tumuza naye ng'abantu baŋŋamba omusajja talina kyatuyambye ate nga bye mazima kati bwe tusobola kunnyonnyola Medad mumanyi bulungi kuvira ddala mu Balukwabwa Laka and Company Advocates nga bakyali ku kizimbe ekyali nakola nabo bakyali ku kizimbe ekyali kiriraanya awo ng'okirira kwa Lwapaaka ekiriraanye okubaali bagiyita Pioneer Mall nga tebannagizimba kati gwe Kalibala ogenda kunyumiza ki ku Medad Sseggona ne constituency yange mwendi webereremu oleme kukakanya nnyo bantu okitegeera era nina moral authority ku ebyo bye ndikunyonyodde okugamba nti beeramu amagezi agawabula biwembuzi ku mwanyi nga tomaze kulumako tugenda kusomesa abantu b'e Busiro East nti Medad mulungi agonde Mathias mufu kuki okitegeera Medad mumanyi n'okusinga gwe kubanga menta wange mumanyi era nkoze naye mu bintu ebyenjawulo ebyamateeka gwe byotamanyi so eri constituency yange ngimanyi era gwe tosobola kunsomesa biwa enjawulo wakati tunoonya service delivery tetunoonya luzungu era senga kyaliwo ekityo nkakasa nti gundi omwoyo gwe mukama guwumuze Mirembe Segirinya tiyali looya waki yali asawundinga nnyo service delivery beeramu amagezi wabula kyemmanyi olw'okuba nakulabamu obubbi kasajja gwe wotyo wabba ssente z'abasajja abakatenya abagagga okubenkera ettanyi era nena n'endowooza nze simanyi olw'okuba oli embwa eza enoonya mbwa olw'okuba olimu obubbi nga ne Medad alimu embeera eyo gye bafugaza Uganda n'okutuziŋŋamya baga embwa tomanya ngeri kigeze erumba oba zitegeera zitya wali akabwa akalunduze omusajja omulaba ali mu biwundo otandise omunoonya naye nze kyenyinza okukugamba ekyangu kwata ku luguudo olugenda e Buddo wotuuka awo bagambe bakulagirire kubanga nze wa Medad nnyingi era manyiyo obalagirire wa Medad Lubega Sseggona okole eddiiro ozikolereeyo nerekerawo okwesiga akazigo ndi wa NUP nina kaadi ayagala ngobe mkuki beeramu bobeeramu fake account tuzina bangi abalina n'ekifaananyi ky'omukulembeze waffe ku akawunti zaabwe nga trademark yaabwe ninga banyampi yegwe so omusajja weeberemu kyotamanyi buuza woba oyagala kola sente go and approach that is the best marketable system ogenda wa muntu n'omulaba physically so si social media otherwise tugenda kukwata obusiru bw'oliyolesa ogenda oyongerako bwongezi nze obubbi bwe wayolesa ku nkeretanyi bwammala okundaga nti oli mubi nnyo ate n'ovaayo ng'okubagana amatama n'akakadde kampe bakuwadde kaadi oli musiru weesonyiwe ebintu by'otamanyi genda okola analysis zonziraba ezitaliimu nsa bigenderaawo of course waliwo bakasitoma booguza entebe waliwo bookola nabo abaana bemukola nabo okugira empumbu z'entebe abo bajja kuwa likes but this is beyond your reasoning mulekerawo okukakanya abannayuganda nti tebamanyi luzungu oluzungu si lulimi lwaffe Germany zemu ku the great countries ezigwa mu great 8 America yekozesa oluzungu ate oluzungu lwa America terikwatagana nalwa Bungereza prestige ebyo nja bikuyigiriza Russia great 8 countries Russia tebakozesa luzungu tebakulaakulana oyagala tumanyira Kalibala wetereze otherwise byo tosobola bireke ogwira buli kimu olinga ngwabyo ogwamu olinga buno obutoke bwa Simba ku ttaka ly'oluyinja ngembu yake buyiseemu terera boyi temukakanya bannayuganda olw'okuba munoonya ssente